Omulabi waffe omulungi obwalubaluseewa olwaleero tubuuse ku nsalo ne tugendako emitala w'amayanja eno nga tukuleetedde ebyama ebikusike ebiri mu luseregende lwa motoka y'omukulembeze wa Amerika. Oluseregende lwa motoka zino luyite konvoyi y'omukulembeze wa Amerika lubeeramu emmotoka eziwera ddala 50 n'abakozi bayite operatives abawerera ddala 100 nga kino kyonna kigenderwamu okukuuma omukulembeze wa Amerika nga mulamu bulungi era aleme kukolebwako bulumbaganyi bwonna. Emmotoka y'omukulembeze erina erinnya The Beast okwawukanako ku mmotoka endala zonna. The Beast egula akakadde kamu n'ekitundu aka $1 nga mu za Uganda bwe buwumbi 55 era ng'ezitowa ttani eziwera ddala 9. Buli agent wa Secret Service afuna okutendekebwa okuvuga emmotoka kiyite 5-day protective driving course. Enzigi za mmotoka eno zirina omubiri ogwenkanankana ne inches 8 ng'endabirwamu zirina obugulumivu bwa inches 5 okuziyiza okuyitamu amasasi nga ne wansi waayo waateekebwawo tekinologiya aziyiza bbomu okugikuba. Emmotoka eno baagikola nga Pulezidenti bw'aba agituddemu oxygen gw'abadde assa n'amuggwako asobola okufuna oxygen okuva mu mmotoka eno. Bw'abeera mu konvoyi wabeerawo mmotoka 2 eza The Beast nga zifaanagana era nga ne namba plate ze zimu okutangira omulabe okumanya emmotoka ki omukulembeze gy'abeera atambuliddemu. Konvoyi eno ebeerako emmotoka ezirina antena waggulu nga zino ziyambako okudeactivatinga bbomu singa zibeera zitegeddwa okumpi n'omukulembeze w'agenda okuyita wamu n'okugootaanya ebyempuliziganya eby'omulabe. Konvoyi eno era erina emmotoka ekuba omukka nga wabaawo obulumbaganyi bwonna nga kino kikolebwa okutangira omulabe okumanya wa omukulembeze w'abeera ali. After that comes 3 separate SUVs with one distinct difference. 2 of them have their rear window open and one doesn't. These